Musibe mutya baganda bange abatulaba wano ku NEKOZ TV. Onako olwaleero nsazeewo nzije n'emboozi eno, emboozi enjawulo, emboozi ekwatagana ku muyimbi omu amanyikiddwa nga Shida V. Emboozi eno eri wakati w'abasajja basatu abaayagala ku mukyalo ono. Abakulu bano bonna bagamba nti omukyalo ono baamufunisa olubuto. Mu kubeera nti bamufunisa olubuto bali abasajja basatu ab'enjawulo omuli omusajja omu omusuubuzi asobola China n'okusobola mu bitundu eby'enjawulo ba businessman musajja musuubuzi bamuyita James, omuli omusajja gwe bayita K9 promoter wa bivulu at the same time promoter w'abayimbi. Ne mubeera n'omukulu omulala amuyita MC Kamagu naye agw'omutuluba oba category ey'okuba nti naye wa bivulu music bayimbi. Kati mu mbeera eyo abasajja bano bakola toto namba ey'abasajja basatu whereby nti bonna bagamba beegattanga n'omukyalo ono era omukyalo ono bamuzaalamu omwana. Buli musajja amanyi nti omukyalo ono bamuzaalamu omwana. Omukyalo ono amanya ge tumanyi ye Shida V ag'obuyimbi, of which abasajja bano bonna bakitegedde nti wali ate abasajja abalala abadde baagala omukyalo ono. Babiri ku bo balabika beemanyi naye nga babadde tebakimanyi nti bonna buli omu adigiza omukyalo ono. At the same time omusajja owokusatu abeereyo Kyengera era n'eddwaliro ery'Ekyengera lyali yatwalamu omukyalo ono Shida V mwabazalira omwana we. Shida V yazaala omwana muwala era omusawo yatubulira ku conditions ez'okuba nti omukyalo ono engeri gye yazaalamu na buli kimu engeri gye kyatambulamu mu ddwaliro. Emboozi tusazeewo tugibaleetera olwaleero mu abalabi baffe mulabe ekigenda mu maaso e Uganda wano. Omukyalo ono omuyimbi Shida V, she is very smart mu ngeri etya yasobola okuzannya abasajja bano basatu n'abazanyira ku bwongo. Ekyewuunyisa babiri ku bo beemanyi naye abazanyira ku bwongo batasobola kubeeramu na kubuusabuusa kwonna nti onayinza okuba oba mukwano gwange ayinza okuba njagalira omukazi. N'abazanya abasajja basatu ab'enjawulo, omu musuubuzi, omulala promoter, omulala MC. Abakulu bano mwe muli James omusuubuzi, mwe muli promoter K9, at the same time mwe muli omusajja ono gwolabako ayitibwa MC Kamagu. Emboozi y'olwaleero abasajja basatu balwanidde omwana oba bakayanira omwana ayazaaliddwa. Buli omu agamba omwana wange. Omukyala akyaganya Shida V okutubuulira ekituufu ani taata wa mwana oba ani taata w'omwana ono ayazaaliddwa omw'obuwala. Kyetwagala okumanya era abakulu bano beesunze. Katuwulira biki ebivavaamu abakulu bano abadde beesunze, buli omu nga yeesunze ezzadde omwana gwe yazadde. Katuwulira biki ebivavaamu. Yes, musibe mutya abalungi abatulaba wano ku HGTV ate nga buterevu olunaku lwaleero nga bwe tukyali ku nsonga y'omuyimbi ow'akabi gwe bayita Shida V. Waliwo omukulu yankubidde kasimu amba bannaye bassebo twagala tuyamba ku nsonga eno. Mukulu ne tugamba ate kiki naye nga nsonga y'emu gy'aliko ey'omuyimbi. Omukulu tuli naye wano twagala tweyanjulire atubulire amannya ge, atubulire n'ensonga lwaki atuyise olwaleero okubanga tujja wano okwogerako naye. Osibye otya sebo? Nze ndi bulungi muganda wange ate ng'oli ku TV bakulaba. Sooka oyanjulire bannayuganda bakulaba babulire amannya na biki by'okola muganda. Amannya gange Bimutabuseko James era nga ndi musajja muna business enzirukanya n'ebintu byensuubula China wa n'embireetero nesobola okuba nga nfuna ssente. Kakati muganda wange njagala osooka obulire bannayuganda olunaku olwaleero wasazeewo otuyite. Kiki ekigenda mu maaso ku sayidi yo era lwaki oba kiki wandyagadde okugamba ensi abakulabe? Kakati kyasinze obbampisa ensonga y'omuyimbi Shida V nga era ekituufu ekiro kinyabwaga nti Shida V mukyala wange. Mukyala esebo ebyaddala. Mukyala ono wamukuba empeta? Saamukuba mpeta. Wakyala? Saakyala. Nakyala? Esebo naye nga mbadde nkiteekateeka mu bbanga litaligere. Soko tunnyonnyola omukyalo ono wamusisinkana ddi, kyali kiti oba mubadde naye ebbanga lyenkana ki? Omukyalo ono tubadde naye emyaka ng'ebiri emabega. Era namusanga tanayingira muziki
nemukwana nga bwomanyira nimuyanjulira naneyanjulira ntambuza obulamu mpolampola nga bwekitegeera lusi nga mbadde nsaamu n'akasente mu music we bwento kale kati mu mbeera eyo olwaleero osazeewo tuyite otugambye omukyala wo sooka otubuulire ddala omukyala ono wo esebo omukyala wange okay wadde okimanyi nti omukyala oba omukyala yazadde yafunye bebe mbadde nkimanyisebo wagenze okumulabako mu ddwaliro mukyala wo sinabagendayo naye nga mbadde nkyalina ebinkutemu katono nengera ye program yemalirizaako oluva wano kati ffe lwaki oyagala tube nga tukussa eri eggwanga bantu bannayuganda kiki oyagala obagambe omulamu omutuufu kina okusinziira ku nyinaludde ku shidavi n'omwana oyo gwalina nze gwempito waaye ng'ate wange kwe kuwulira nti waliwo ate abasajja abalala abagamba nti omwana waabwe wabiwuliddewa ye yakigambye nti alina abasajja abalala teyakiŋŋambye naye ebigambo lutambula okiwulira nga bandi celeb of course engambo ziba zirina otambula esebo omukyala kiki obadde obeera naye waka nga wamuwasa mubeera mwenna mbadde sibeera naye olwensonga nga benkugaye nti nze sibeerawo ebiseera ebisinga nti mba ngenda ndensuubula nenkomawo mbadde sibeera naye ebiseera ebisinga naye nga wonaona ekibadde kyetaagisiza mbadde nga nteekamu omukono kati muganda wange omukyala wabanga ddala wo era ngaomukyala wamuwasa wamusse waka oba mubeera naye oba obeerawo nojja n'omulabako lwaki obukkiririza mu ŋŋambo z'abantu abo tomanya kubanga era nawe nga wamanyi basereebu abo tomanya ava maki sikikkiriza nga nze zinakikkiriza lwansonga nkimanyi mutima nti omwana wange so kati bonaona wamukayanira simanyi ko bakijje naye nga oyo omwana wange tolinamu kubuusabuusa nti sikirinamu kubuusabuusa era kyonna kinaba kyetaagisiza oba okuba akola DNA nja kussaamu sente zange nsobole okulaga eggwanga ekituufu nti omwana wange era kyenwanirira kyekituufu kakati sooka otubuulire ekintu kino omukyalo ono badde omuwanga obuyambi ng'ali lubuto n'okuba nga atuuse ku lino esse ly'okuzaala mbadde nga muwanga era nga bwe nkugambye badde omuteekerangamu ddala sente mbadde nteekamu sente zange era nga bwe nkugambye nti ayinza okukubira esimu oluusi nti waliwo kino ng'ofukosi olina okuba responsible ng'omuntu omukulu ngera nga mbadde nteekamu kyensobola oba ekiba kisaanidde music we nga nteekamu sente kulabirira mwana esebo okay omukulu omwana yazaaliddwa ye era njagala nsooke nkukulise okubanga wafunye munnanga omwana bale kunsabira sebo era kati njagala otusooka otunnyonnyolemu omwana ono weteeseteese otya oba oli mu pulaani za mutuuma amannya kimanya kigobadde omutegekeddewo gwe nga esebo amanya weegali era mbadde nteekateeka nti bino byonna nga biwedde nga kuba kati ekituufu ekibadde kyeddako nze mbadde manyi nti omwana wange nga teri bamukayanira naye kati bino kwe bizzeemu so nga bwe nkugambye nti ngenda kuteekamu sente zange nga ndi ku kituufu biza kusobezi komawo za DNA omwana ngenda mutwala ewaka mukyala wa muzeeyi muzeeyi amutuma amanya era omwana ekika kimutegeere esebo olina obubaka bwe wandyagadde okubalekera oba okulekera mukyalawo n'abo abasajja abakayanira omwana wo esebo kati obubaka buyinza okuba abasajja abakayanira abaana redde abamaze okukolerebwa buli bumu nti bw'oba oyagala omuwala mwagalire mu mbeera gy'alimu naye kati nze shidavi namwagalira mu mbeera nga tunabatufuuka muyimbi nenkola ekisoboka nemusaamuko ku sente zensobodde nemusaamu kati bana abaze okukanira omwana saaba zino bakanala kuba nti bamaze mutegeera nti muyimbi avuddeyo so nga ate bakikola luli nga tebanaba kumulaba esebo n'ekirala kiyinza okuutira eri abakyala ddala basereebu kubeera bwesimbu eri baba bammwe okitegeera nti omusajja agenda n'akusaamu sente ze n'akusaamu obudde bwe naye gwe afterwards n'omulaga nti oyinza okuba tolina budde bwe oba oluusi bw'ozaala omwana nga oba oli lubuto ng'omwana wuwo ate olumala omuzaala ne balabika bataata bangi so ekintu ekyo kibi era mukiviireko ddala esebo kituufu ekyo era tugenda kweyongerayo oba tugenda ba tukutwala mu ddwaliro twogereko n'omukyala Shidavi omukulu omwewuliriddeko mukulu James mukakafu bulungi oba ali confident akyekakasa nti omwana ki we omukulu ono ye mwami wa Shidavi era ye taata baby kano ensonga eyo feka tugende tulabe ku Shidavi atatubulire ye kiri kitya monna tugenda batu bakutuusaako n'abakulu ab'enjawulo abo abagamba nti bakola ki
mwana waabwe naye nga taata w'omwana omwewuliriddeko katulengera okulaga bwe kimunge gikitambulamu butereevu olunaku lwaleero tukyali ku nsonga y'omuyimbi ow'akabi gwe bayita Shida V. Olunaku lwaleero nsinkanye omu ku baami abagambibwa nti ye taata w'omwana ono omuyimbi gwe yazaala naye twagala kuwuliriziganya naye oba twagala kwogereziganya naye kuba twawuliziganyizza dda naye ku ssimu n'atugamba tujje atubulire ekituufu ekigenda mu maaso kuye ku sayidi ye tulire sayidi ye era right now ntuuse ku mulimu gwe wenjogerera tuli mu ofiisi ye eno gy'olaba wano era kakati katumubuuzeeko bamuyita omukulu promota K9 katubulire ye kiri kitya ku sayidi ye yajja atya okulaba omukyalo ono basinkana batya era omukyala amaze naye ebbanga ki eby'omwana bye tuwulira bigenda mu maaso kiki ddala ekituufu ekiriwo mwe abatulaba katuwulirize ebiva mu bantu bano munajajinga nga results entuufu zivuddeyo nga n'omwana kitegerekese ani taata w'omwana era mama w'omwana naye asobole okuba nga akola ki ng'amukwasa omukulu K9 gwe tuli naye katumubuuzeeko osiibye otya muganda wange gye ndi ssebo osibira ssebo nze ndi bulungi okuggyako mweno gye tuli balungi tweyagala kubeera wonsangire ndi mu ssanyu epitirivu essanyu jitirivu essanyu eririwo eryo kati ndi sekazadde sekazadde yes omukyala yazadde essanyu eririwo omukulu K9 ono omukulu weyanjulira abakulaba abatulaba okusooka nja kwebaza abalabi ba TV eno naye nga amanya ndi promota K9 K9 oli promota waki w'abayimbi wa bivulu ndi promota w'abayimbi ate era mukadde kamu ndi promota wa bivulu kuba promotinga abayimbi ate nentegeka yes omukulu soko otunyonyola omukyalo ono Shida V omumanyi Shida V mumanyi kuba esaawa ya leero ye maama w'omwana kati essanyu lyonsanzeeyo ye maama w'omwana yes kitegeeza nti mukyala omanyi tulina ebintu bingi okuba nti mukyala wange ng'ali mu maka gange oba okubeera nti mwagalwa wange ng'aliwa yes Shida V tabadde mu maka gange naye ng'era okuva mabega tuze twogera okuva bwe yafuna olubuto era nga kimanyikiddwa nti nze taata w'omwana omukyalo ono mbadde mwakalabagana oba bbanga ki bwe wamulabira oba mumaze ebbanga lyenkana ki nga muli mwenna mwembi Shida V okumulaba nze nga bwe omanyi nti ndi promota abayimbi omuyimbi akutuukirira nga alina kyayagala okweyongerako actually okumulaba nga Shida V namulusooka mulaba ng'omuyimbi ndi nga bw'omanyi nti abasajja oba neyonkubadde ndi promota nti nina okwegomba singa mba ndabye omuntu nga amakinga n'embeera zange muwala mulungi so twafuna enkwatagana ne tutuuka ku nzikirizaganya esobodde okuvaamu ate ekirabo ky'omwana naye mbu kuba si kikakasa nti waliwo abaavuddeyo nga bagamba nti be bazaala omwana era naffe ensonga lwaki tuzze wano tumanye ekiva ku sayidi yo n'ekituufu ku nsonga zino kuba maneja w'omuyimbi naye yawulira eŋŋambo ekyo nekimutabukako naffe ne tugamba katumanye kituufu ki ekiriwo engeri gye kiri nti gwe taata w'omwana yongera okukkatiriza ensonga eyo ogitunnyonnyole actually era nja kukiddamu nti nze taata w'omwana olw'ensonga nti yantegeezaako dda nga yakafuna olubuto kuba singa saali taata w'omwana omukazi asobola okujja nakugamba kiba kizibu okuva ku nnaku olwo bwe yaŋŋamba nange nga bw'omanyi nti ebyaffe ebyaba celebrate nentegeka amannya katusooka otubulira omukulu nga tonategeka amannya omukyala bwe yafuna olubuto kuba abakyala bonna bafuna embuto wabaawo antinentoke ya biki nga alina okugenda nanywa eddagala n'ebigenderako omukyala ono badde omuwa obuyambi obadde ogenda naye mu antinento obadde tunnyonnyole embeera eyo olubuto terunnajja kutuuka kuzaalibwa obadde omuwa obuyambi obadde omufaako
Actually sijja kulimba nti nali ngenzeko naye mu antenatal wabula twafunamu obutakkaanya emabegako nene wankubadde nti obutakkaanya bwaliwo bubaawo ng'abantu naye ng'era bwankubira nangamba ayi promota K9 njagalayo kino era oyagala sente mmeka nga nkola ki nga muwa nga mpa gwe manyi nti ye mukyala era agenda okunzaalira ki omwana era nga manyi nti bw'amala okuzaala tutuuke ku process oba step eyandibadde eddako after okuzaala. Kati engeri gy'otugambye nti omukyala ono tobeera naye obadde omuweerezanga ssente nga mwerabako mpola ogendayo n'obeera naye n'omulabako ewuwe obadde omupangisiza kibadde kiti ekino? Omuwala ayinako ssente ze muyimbi nga bw'omanyi nti abawala omuwala ayina nga serebu ng'asobola okwekolera ekintu ekyo kyotosobola mugamba nti ngenda kupangisa ne bw'aba asizeewo nti kino ngenda kyekolera zino ze mbadde muwanga okutuukiriza obuvunaanyizibwa nga taata waaki w'omwana. Olinayo ku bakyala abalala haki oli musiraamu? Naye abasiraamu batera okubeera ne zi haki nave twalagadde okumanya olinayo ku bakyala abalala kubanga basajja abasinga oba abaami abasinga eyo nti bw'aba ayina omukyala ow'ewaka ono tateera kubeera naye abalala abebbali batera okubanga babafunira amaka amalala n'abanga agenda n'amulabako naye nga neeno sooka otunnyonnyola embeera eyo kusayidi oggwe kiri kitya? Omukyala ewaka mulina olinayo omukyala omu? Yes. Nebadde hakiyo yakumeka? Yakubiri. Ala nkufuna bulungi muganda eyo yakumeka? Yakubiri fumite embo kuba ndi musajja ayimiridde atagumidde. Yes. Omukyala badde akimanyi bonna babadde bamanyiganye akiye waka ne akiye ne yokubiri? Actually babadde tebanaba kwemanya naye ng'era ndi mu process esobola nti nteekawo embeera okola ki buli omu okutegeera munne ng'omusajja obuvunaanyizibwa alina bwe yandikoze eki bwe yandikoze era nga kyemanyi nti after okufuna omwana kuba omwana tebamukweka era nga mukyala mukulu ajja kukola ki ajja kumumanya. Ozanga gwe omusajja zino ensonga ke zigenze mu mawulire amaka go gayimiridde gatya? Kyemmanyi omukyala owange ow'ewaka actually ye Nava Rashida mukazi ategeera ate ono ayazadde naye mukazi akola ki ategeera. Yes. So tekiina kikigenda ku amawulire gatutambulirako era tuba mu mawulire. Kati gwe ensonga eno ey'obubaka oba amawulire okuvaayo nti mukyalawo Shidavi abaami abalala bakayanira omwana wo gwe yazadde gwe yakusanze etya oba yakuyisiza etya? Omanyi kisobola okunyega naye ate bwe mba nga nkikakasizza kitegeeza Shidavi mba simwesiga naye oli bw'aba yavuddeyo n'agamba nti ye nannyini mwana bibaawo. Shidavi serebu oli asobola okujja n'ayunga section eyo olw'okuba nti oli serebu naye amanyikwe ontegeera bulungi. So okujjako ng'omukazi yakiŋŋambye ate omukazi yagaba omwana. Yeah. Kati gwe tewandyagadde ku mwana ono kukebeza tolinaamu kutya kwonna nti abasajja bano ke bavuddeyo omwana kisoboka okuba nga siwo okukebeza omwana n'omukebeza omusaayi n'omumanya ekituufu kubanze wembeera nze nimanya nti omukyala kakati abasajja bavuddeyo mutayinza kuva from nowhere natandika kureiminga mwana osegeera ng'omukyala wange mbadde naye ebbanga lyonna ate kati gwe ekyennaku ekiriwo nti gwe omukyala obadde tobeera naye waka naye singa obadde obeera naye waka nga kituufu ddala ddala mubeera mwembi awo kikumi ku kinnaakyo wadde tosobola kkeziganya oba nansonga eyo nabasajja kuvaayo naye nga likyo kiri nti oli confident mukyalawo omwesiga simanyi nze ekintu nga kyo kivaayo ku sayidi eyange of course nzirukirawo mu ddwaliro ensonga nkebeza omwana oyo omwesaayo omala okukonfamenga nti mwana wange ate bali newe bajja nga bakuba kerere ekyo kiba kyabwe simanyi gwe ku sayidi yo kiba kitya? Actually okugenda ku DNA ekikola amakulu naye leka tulabe amala okuva mu ddwaliro kuba mukadde kano ndowooza ali mu ddwaliro kyali mu ddwaliro okusinza ku bwe nawulidde nange we baŋŋambye era mbadde ndi mu kuteekateeka luva mu ofiisi wano nga ngendayo mulabe.
wadde ogendangayo n'omulaba mu ddwaliro? Njagala ngendeyo mulabe. Lwali? Yeah. Okay. So ekya DNA I think nti tusobola okikola nga amaze okuva mu mbeera gy'alimu. Okkiriziganya nakyo ekya DNA? Sirina buzibu kuba singa ne bali abasajja baba baze basajja babiri abalala ne muwera basatu lunaku lwe lumu ne bagamba tugende ku musaayi, okkiriziganya nakyo? Ne bwe tuyimirirawo abasajja 7 70 I'm willing nti omwana muki wange kuba n'amanya nagalonda. Kiri kitya ntegeka kizo tegekedde omwana ono yazaaliddwa? Omwana nagambye dda nti amanya olwedi nagateekawo okuva mama we bwe yankakasa nti omwana wange era nga omwana amanya ge namuwa ye London Payton. London Payton tumukunde lyanze kitaawe ekika. Yeah. Kitegeeza muviira ddala London Payton tumukunde. Okay. Yeah. Simanya mabimanya malungi era nga muganda wange ffe tukulisiza omwana katukozesa omukisa guno gwennyini tukukulise kulika baby. Yes sir. Ye mukama yakoze. Yesibadde bya mukama. Obaka kibo oyagala okuwa mukyalawo owamu n'omwana we yazaaliddwa? Actually mukyala wange kyokka kyemusaba kiri kimu nti ebigambo bibaawo okusinzira ku industry gy'alimu alina okulondoolwa era alina okwogerwako. Ye amanye ekituufu era nange kinekasa nti manye ekituufu kyakola ki kyamanyi. So obaka bwe muwa nti agume asooka ava mwene embeera bino ebijja byakaseera bijja kuggwawo naye ng'omwana wange. Ate abakulu abo bavuddeyo ne bajja ne beesimba mu mwana wo kikyobagamba? Ebyo bya omanyi abantu tebalina byakukola naye nga bo wali obalabyeko okujjako wakuliko omusajja gwe bayita James ne kubaako ne MC wa Bivulu kaso simanyi oba wali obalabyeko abasajja MC okujjako MC gwe nalimanyi yagendanga nnyo naye mu Bivulu Kamagu MC Kamagu omukulu MC Kamagu yennyini nnyini oyo bw'abanga naye agamba nti omwana wuwe ate kyomba nkyewunyizza. Ate oba baali bagenda bonna mu Bivulu mabaala wa yonna nga babeera abo ne wondooza kireka yamujjanga. Ekintu kiri kimu kyokka DNA eyesalawo kugenda ku ki ku musaayi. Kamagu kiki oyagala omugamba? Kamagu kyensobola omugamba nti naye bw'aba agamba nti omwana wuwe ayimirire ng'omusajja aje tugenda omukazi asalewo ne DNA ekola eki kuba omukazi kyemanyi omukazi amanyi nanyini ki kati kutuyamba okujjayo proof. So Kamagu ayimirire ng'omusajja aje tugende mu ddwaliro bamuggyeko omusaayi banziggyeko omusaayi n'omwana bakola eki ne mukulwani James naye kalwenjogerera abalabi baffe batulaba ono bamuyita promoter K9 taata w'omwana tetunnamanya taata w'omwana omutuufu oba siye mutuufu. Twagala kikonfaminga ku DNA kuba bwenjogerera twakalaba James twamulabye ne twogerako naye olunaku lwaleero tulabye K9 agambibwa okuba taata w'omwana era ataddemu ssente. Njagala tulabeko mukulu Kamagu atubuulire kiri kitya. Janga buterevu olunaku lwaleero tuli ku nsonga y'omuyimbi waffe owakabi gwe bayita Shida V. Ng'olunaku olwaleero tusazeewo tusaleko omu ku baami oba omu ku bakulu abagambibwa nti ye mwami oba ye nannyini mwana taata w'omwana Shida V omuyimbi gwe yazadde era nga twagala twogereko naye yatubuulire ku sayidi ye ekintu kiri kitya. Abantu bayinza okuba bavaayo buvi ne beesiba ku mwana w'omukulu nga tetumanyi alumukulu katwogereko naye twagala tumanye amazima agali mu nsonga eno n'okubanga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ate okubanga bajja ne bagamba Shida V yabazaalidde omwana. N'olw'ensonga omukulu katumubuuzeko tumusanze wano mu bizinensi ye bamuyita omukulu njagala weyanjulire bannayuganda obabuulire ku manyago na buli kimu soka obabuuzeeko muganda wange. Benja baabo nsazeeko amanya n'eddoboozi MC Kamagu nga bulijjo abatuwuliriza ku Ekigi TV nti mwebale kuba nti mulaba channel eyo
n'okuba nti mugobera ebiragiro bya gavumenti. Webale kunsalako. Omukulu nga tukusanze ku mirimu gyo gino gyennyini bakuyita kukalabya okukakkalabya emirimu. Muganda wange kyo kigenda mu maaso ku saidi eyo kyo kigenda biki bino bituwulira ebigenda mu maaso ku nsonga zino ez'okuba nti mukyalawo gwe tubadde tumanyi nga mukyalawo abantu bakireyiminga okuba nti ate yabazaalidde omwana. Nkwewunyiza okunsalako mwana ebintu bya ddeemu binsobedde. Ebintu bya ddeemu oyo bwe nzize ndudde naye nnyo mu industry eno. Oludde nayo maze naye ebbanga ki? Bbanga nze twala nti giri myaka ng'esatu kitundu. Kuba twajja tujoininga mpolampola tukubya amabaala tukubya biki nga bwe tuyiga okukwata microphone bwe muyigiriza okukwata microphone mpolampola okutuuka lwe yafuna waliwo yamu advice n'amugamba ku mbeera eriwo bweti ne bweti kati olabika oweddemu ekiwuggwe tutandike tukole ki waliwo oluyimba bweruti ne bweruti ne bweruti gayi gwe yakolagana naye gwe saakola ki gwe saamanya ne mugamba so bwe kibanga bwekyo bwe kiri osazeewo okuba nti opushinga ku mbeera endala ogezaako okupika ekintu mu ngeri endala kiba kijja kukola amakulu. Netujja nga tuyiriba ndongo mpolampola nga bw'obimanyi nze mpita mu comedy mu MC biki whatever nga naye bwayiriba eno. Esawa ya leero nze Benja sijja kulimba neewunyiza nnyo okunsalako mwana. Esawa ya leero bwe ngafunye nti shida yazadde omwana. By the way mabegako mbadde manyi nti ali lubuto naye nga tammuka kubeera nze mufulumya mugamba munnaye mbuulira naye nga akasente nkola ki ng'omuntu era bw'omanya ali ayagala munne kuba si mulundi gumu yali twali tubaddeko n'ewange ebbanga ddene. Mukyalo no mbadde mubeera naye? Nabeerako naye ennaku zino wadde tokyabeera? Ennaku zino mu kaseera kuba yaŋŋamba agenda wa maama kola ki kuzaala era nenkwatayo ku busente obutonotono nga bw'omanyi omuki omusajja ate kati omanye ebyendongo kyali wange baabikwata yembeera mwe tuyite yakunyigirizibwa nenkwata ku sente nga ze nalina ng'omusajja ntabula nenkola ki n'agenda mu kyalo. So esawa ya leero bwe baŋŋamba nti mukyala yazadde omwana nti ate alina abamukayanira besine bakutegeera bulungi simanyi kiba kiki waleetwa nabamanya nayogeddeko n'abamu ku bakulu abo. Waliwo omukulu gwe bayita James businessman ne wabaawo n'omukulu omulala bamuyita promoter K9 is it K9 promoter K9 ate ye yaŋŋambye akumanyi bebakayani nange mumanyi promoter K9 munywanyi wange nnyo. Kakati nsonga kyeyo wayitayo wa mukyala wa kyaliwo kyali kitya oba soko tunyonyola ensonga eyo gwe nanyini mukyala yakusookayo oba nze kambabuli ebigambo bino wammanga bwe kuba kulonda kamyufu leero tugenda kulonda ka bulaka nambe bakulaba ndi ku Ekigi TV promoter K9 omukulu ani omugomulago ogambye simanya business ani bamuyita James James bannaffe balonda kamyufu ffe tugenda kulonda kaki kabulaka kaddugavu tugenda kulonda kaddugavu tulabe lwaki mulonda kaddugavu nzi ebbanga limaze n'omukyalo oyo buli kimu kwegamba buli kimu mbaddewo oyambe wadde obumuwa sente badde ozimuti bulungi kati promoter K9 yagamba obadde oyamba ku mukyala we ku promotinga talent na musitula so bwe kuba ku promotinga muyimbi kituufu ku side ye nze saagala kukola ki kituufu ku side ye nze saagala kubimanya oba promotinga muyimbi naye kikwatagana omwana nze sidiringa nakyo era nze mbagamba bwe nti mbagamba ebigambo bino twegendereze nnyo abantu abo abakyala bazibu kuba nze ekisinga okuneewunyisa kiri kimu nze K9 mbeera naye tutambula kuba gurupu yaffe nnene naye nze sikimanyangako nti ate malayika wange yagende wa K9 I don't know what I'm going to do. Bakakase baabo bakulaba sebo malayika K9 agamba muntu olunaku olwaleero buno akalowoozo kasooke kagende gwempulidde gwongamba omugagga simanyi omusuubuzi omusuubuzi asubule China James James
webale kusuubula naye tolowooza nti bw'ona ogenda e China n'omalayo omwaka tolowooza nti bw'ona ogenda e China n'omalayo emyezi mbushida agenda kudda walinde ggwe tekigenda kusoboka tagenda kubeera walinde ggwe mbu James wagenze mbu omukyala alinde ggwe tugenda na biki omwana wange era ndi willing okukola kyonna ekisoboka okuzuula amazima nti mwana wani wange era nkakasa shida naye ku mutima akikola ki nti mwana wange era nze mbadde njagala bwe muva wano oba mwamulabye nze simanyi kuba onkuddeko mu biseera byange byadde twagala genda mu ddwaliro kumulaba kyenneewunya ku bakyali saawa ya leero kwe kuzanya gundi tubuyite tutyabo tumuyite teppo n'ogende wa K9 mboke 9 sibitegeera bwana wange omukyalo ono badde ogendanga n'omulaba mu ddwaliro eyo gyali obadde watuuseko mu ddwaliro okulaba embeera mwali amazima gali nti bintu by'omukyalo ono sijja kukulimba kyali wange kuba kati tuli mu industry yejo abantu ebintu by'abakazi tubigende speed yes biri bwe twayawukana by the way twayawukana ku Lwakusatu nankubira nangamba darling njagala kulaba ne mugamba it's okay ne tusinkana twasinkana musaidi ze nateeta awo nangamba njagala genda ko mu kyalo mpuli embeera si ya mulembe ne mugamba tugenda kulaba tutya ne mugamba kati nga tusinkanye Lwokusatu tugenda sinkana Lwokutaano nkuwe sente okole ki ogende ekyanzi gy'enviiri ku mutwe olwaleero nga bangamba sinagendako na mu ddwaliro by the way kuba nawulidde nti yazadde sinabafuna budde bugenda muki mu ddwaliro nangamba ndi mu ddwaliro nazadde ne mubuuza wazadde mwana ki nti mwana muwala ne mugamba ekisoke kati kankole nteekateeka kola ki ejja kati bwana agenda nga atugatta nze nangamba bw'atyo K9 namugamba bw'atyo James namugamba bw'atyo what is next nange kyetwagala okumanya ani nanyini mwana ono mukyala twagala kwogerako naye atubuulire view ye omwana ate bano abajja bagamba simanyi kakati muganda wange singa kiba kizuuse nti omwana siwo oyinza kukola oti kakati yambala engatto zange singa kiba kituuse engatto zo nga sinnazambala nanjagadde kumanya kuba kati olwedde gwakirimu kuba nze tekinnatuuka wange naye gwakirimu simanyi kumanya naye munnaye Katonda yakola omusajja ng'ebirowoozo byendowooza yabyawula ku bitonde ebirala kankitwale bwetyo tomanya nti oyinza okuwulingamuko era mbivaako mwesonyiwa n'ekisinga okunuma kwe kumalira ebiseera n'okunzitira obudde kiba kibi muno mulage kuba nze gye nvudde ne malayika wange nze gwempita malayika wala kuba kati essaawa ya leero nze nkubulya waliwo gayi bamuyita Maswanku waliwo gayi bamuyita Planet twayiga ngaokwata microphone nga nina omuwala oyo ne tuyiriba endongo okusaawa leero okuba nti tubaako we tutuuse n'okuba nti tukola ki tututumuka okubaako we tugamba nti tutuuse wano kati bwempulira eyo kamuyite kasasiro katemba nze mbagamba ebigambo bino bwe kuba kulonda kamyufu ffe tugenda kulonda ka black kaddugavu mukyala wo ki kyoyinza omugamba ku mbeera eno sijja kigamba ye yekka kankigamba abampuliriza oba abandaba essaawa ya leero tulina okuba ennyo abeegendereza abasajja oba abavubuka abagenda bavubuka mu mbeera z'abakyala abakyala ku kigambo ekiyitibwa music nkiddamu tulina okuba ennyo abeegendereza nti essaawa ya leero K9 ejja kukulimba nti jangu James akulimbe nga bwe mugenda okubanoonya mbu jangu nja kuwa kino nga talina kyagenda kukola ki ekirala yimiryanga omukyala kati ovula nti endwadde nnyingi kati essaawa ya leero bwe tuba tubiisana ne bakyali bange manyiddewa nti nze ndi mulwadde manyiddewa nti James mulwadde China gy'atambulira olaba tugenda okufa tuggwewo abakyala mwebereremu mwana tebinyuma noonya omuntu oyimirire ku magulu gwa abiri ogambe
nti Benja ndi kyekyo kiwedde pika omuziki nze nkuwa ebyalo n'ebibuga ebisigadde Mungu yamanyi ne kati ogwiridde Kamagu ogwiridde K9 ogwiridde simanyani gwe yani kati sibitegeera alina okwebereramu ayimye ku magulu ga abiri agambe nti omukyala manya ndi mukyala ndi muyimbi embeera bweti ne bweti kuba bannaye Katonda yatukweka emitima omukyala oyo mulaba kati ye kituufu akimanyi ku mutima abakyala baba bamanyi nti ono taata w'omwana ono yegundira olunaku lwe byolaba ndiko newanira bwerere averi nakuba akalango nagamba gwe wewanira bwerere omwana wa K9 osooka olaba entuuyo bwe zinva si byangu muganda wange nze n'amaanyi gampeddemu K9 kikyo wandyagadde omugamba kuba ye wenayogerako naye oba wenayogeddeko naye byagamba akumanyi kyaliwo mumanyiganye kati omuntu ng'oyo mba mumanyiganye ate n'avaayo omuntu y'omu n'agamba nti mukyalo oyo mulinamu ekyapa wali biki mu mazima sijja kulimba K9 munywanyi wange nnyo era abatalaba K9 nga badde bamwetaaze ng'essimu ye teriiko bakubirani nze mu mutima gwange ne bwankubadde nga njagala nnyo shida nalayira mu mutima gwange obutagutikka mugugu nze njagala nnyo ba friends okusinga abakyala kuba mmanyi nti mu nsi w'enjuba tuyinza okuba nga tuli sitaani oba bo okubeera sitaani gye tuli kati K9 aba mutuufu okwogera nga bwe yayogedde nange mba mutuufu okwogera nga bwe nandikoze eki kati nze simugamba nti oba ki K9 abe mugumu ffe tunaatuuka kamyufu Katonda atusaasire tulonde akabbulaaka omwana bw'ayitamu nga wa K9 nga tugenda n'ekiriwo kitegeeza nti ensonga zino zeetaaga kugendako mu DNA era gye bifundikirira obulungi kati nze siina kye neetaaga kirala tuba tulina okugenda tulabe omusaayi ndi wiringi okukola buli kimu tugende tufune omusaayi tulabe omwana kuba kati pulogulaamu yange yonna yonna ebadde nti essaawa ya leero bwenva wano ngende mu ddwaliro nfune mu mmotoka muvuge buzi paka wa muzeeyi ekiddako tuyiye ekikola ki kati essaawa ya leero bwempulira ebigambo ebijja simanyi kyenyinza mpulira ne wano mu ntebe wentudde siriiwo mpulira nga siriiwo wetaaga n'osooka n'ogendako mu ddwaliro n'olaba embeera bw'eyimiridde mu ddwaliro mpulira nga siriiwo kati ngenda mu ddwaliro ngenda munnyo bannange ekikulu kya byonna nze kangende mu ddwaliro ndabe embeera gy'alimu by then njiye ekiddako mutwale mu kyalo ebyaba K9 simanye baani bannagagga nze ebyo tebindya James ebyo nze tebindya kati ngenda mupiikinga mutwale mu kyalo abalabi baffe abalungi omwewuliriddeko omukulu ensonga zikyakwajja omukyala basajja basatu bali ku mukyalo mu bonna bagamba omwana ono gwe yazadde mwana waabwe omukulu omwana lwe wamuteekeddeyo ku mannya amanya tozo olaba gondi bwetambudde era nze olwamaze okuŋŋamba nti omwana yenze musika magu kati omwana nja kunoonyayo ngenda mutuuma fayiro oba black book kati agaddako tujja genda wa muzeeyi akole ku nsonga ezo baganda bange mbasaba tubenga omukulu tumwerekereza tugenda bba tubongerayo tunoonye ku mukyala tumanye n'eddwaliro lyalimu tumanye wa ewatuufu wali ne maneja w'omuyimbi ono twetaaga ndowooza ne twogeramuko naye ne tumanya ku nsonga zino obutuufu bwazo ki ekiri ku sayidi ye ki ekigenda mu maaso wakati w'omuyimbi we n'abakulu bano basatu abagamba nti omukyala waabwe ewamu n'omwana gwe bazaalidde bonna abeesunze okulaba ku mwana ono tovaawo katwengera okulaga bukimwe ng'ekitambulamu yes baganda baffe abatulaba wano ku Ekigi TV olunaku lwaleero ate tusazeewo tubenga tulaba ku maneja w'omuyimbi omuyimbi ono omukyala gwe mumanyi obulungi bamuyita Shidavi gwe tugenda okubanga olunaku lwali twogerako ne maneja we omukulu ono twagala tubuulire asooka yeyanjula ababuulire amannya ge ffe tumumanyi maneja wa muyimbi ate nga olunaku lwaleero lwe lumu twagala tugendeko ne mu ddwaliro atutwala eri omuyimbi we tuwulire biki ebiva mu muyimbi we kubanga emabegakawo oba ennaku ezimu emabegakawo tubadde tugenda tulaba abasajja bano ab'enjawulo abazze nga bagamba nti omuyimbi ono alina omwana waabwe
soka tumubuuzeko omukulu manager wa Shida V ogamba otya muganda Jendi taata ogamba otya taata ndi bulungi soka obuze kubakulaba ku ekigiti abandaba nabatuwuliriza maye bya mirundi ebiri batulaba ate ne tubateekayo amatu ku HGTV so amanya n'eddoboozi zebampita ham promoter ndi musajja ndi mutegesi w'ebivulu managing abayimbi ate n'entambuza endongo y'abayimbi omuyimbi oyo Shida V muyimbi wange era ndudde naye paka okutuuka ku ssawa ya kakati nga tuguluba naye muki mu ndongo ate nga nze manager we yennyini amuteekamu ssente. muganda wange ebigambo bino bituwulira Shida V abakulu bo twabalabye abasajja twabalabye abagambibwa omuli MC Kamagu omukulu promoter K9 tulinawo n'omukulu omusuubuzi James abasajja bano twabalabye nga bonna si basanyufu embeera gye balimu Yesu adde basanyufu ku sayidi emu nti omwana yazaaliddwa naye ku sayidi emu okubuusabuusa kuno okwazeewo abakulu kwe bazze baleeta mu bannaabwe nti omukyalo ono yabazaalira omwana ensonga eyo tubadde twagala nga maneja w'omuyimbi naawe obeeko ky'ojogerako otuwulire omuyimbi wali mu mbeera ki n'abakulu bano kuba ebiseera ebisinga abamaneja mubeera tight nnyo n'abayimbi kati mu mbeera eyo oba omanya omuyimbi wo kikyaliko era ani amukwasaganya era ani ateekamu ssente eno sayidi ne sayidi eri tuwulire ku nsonga eyo muganda tomanya omanyi ekigambo management oba okumanaginga omuyimbi ekyo kintu tekiba kyangu osobola okumanaginga omuyimbi naye ng'omuyimbi oyo tomanyi kiki gye nvuddewe bw'ofa kimu nti nfunye omwana amanyi okuyimba atayimba bulungi nogamba omwana ono kamukwateko nsobole omukwasaganya oba amutuse ku kirooto kye kyakola ki kyali oba kyayagala ebintu by'abayimbi obimanyi omwana oyo nina show emu gye namusangako nendaba nga mutuufu omwana ayimba bulungi kati mu kuyimba okulungi neŋŋamba omwana ono lwaki simuteekamu ssente ne mwongerayo then awe namufuna yali ayinayo oluyimba lumu baali baluyita tompakanya ne tukola video kwa lwali mu audio neteekamu ssente ne tukola ogundi video bwe twamala nenga katwongereko oluyimba olulala lwe bayita osobola kyemanyi muluwulira oluyimba olwo twaluwulirako nga kigambibwa nti waliwo songwriter eyaluguza Shiba kituufu ekintu ekyo soka otunyonyoleko katono ku luyimba ekintu ekyo omuyimbi wange yaŋŋambako kuba namusanga kwegamba ye kenyininyini yeebuuza kiki ku kyava kuba yaŋŋamba manager tulinawo oluyimba lwe tufunye olwriter gundi bwati ne bwati gwesobola kwatukiriza amannya oba ye yagogedde simanyi gwesobola kwatukiriza amannya naŋŋamba balunguzizza so nangamba sente basabayo bagalayo sente bweziti nekwata sente zange nenziwaayo twalugula emitwalo gali 5 netukwata netutwala muguni mu studio netulukola akaseera kayise kuba nalwawo okola vidiyo eyo akaseera katuuka nali ndi awo nga mpulira oluyimba neŋŋamba luno oluyimba nga sirwa muwala wange luno ate luvuddewa okitegeera neŋŋamba ate ngenda owulira alayira kayondo ne Shiba kalungi nga bebalulimu ngamba baki ekigenda mu maaso nenkubirako ku muyimbi nemubuuza nti oluyimba luno bwetu ne baluti oluwuliddeko naŋŋamba nedda sinaluwulirako neŋŋamba Shiba nga bali mudukubako balukubye waneeno ninawe empise nga balukuba kiki ekigenda mu maaso naŋŋamba kankubireko oko writer mubuuze kiki ekikola kiki ekigenda mu maaso olwaleero omuyimbi oyo omu Shida V abasajja bamukayanira muganda wange kye kigenda mu maaso bakayanira omwana gwe yazadde tunnyonnyole ku nsonga eyo tutangaazeemu ekigenda mu maaso mu bulamu bw'omuyimbi bwo manyi mubaamu ebintu kati nze kasa nfuna omuyimbi wange nemufunira awantu wasobola okubeera n'atuula nemupangisiza ennyumba ye manyife bamaneja tuba tulina okulabirira buli kimu omuyimbi ono gwamupangisiza ennyumba omuyimbi oyo nze mupangisiza ennyumba era buli kimanyi nti nayogeddeko n'abakulu bano bonna nga baŋŋamba omuyimbi be bamukwasaganya buli kimu be bakikwasaganya nti n'okusasula ennyumba bamusasulira biro zizonna bazimuwa obuvunaanyizibwa bonna babutwala omanyi abawala ne babanga mukyala wo ow'ewaka alina ebintu byakola eyo ebbali byotakolaki byotategera ate nga gw'osula naye mu nyumba obeera naye mu nyumba ewaka eyiyo gye wazimba naye nanga alina ebintu byakola eyo ebbalibbali kati ze ngeri gye kiri nti ze siri naye mu nsonga ezo oba ez'okumwagala oba ez'okukola ki
nze ebyo safaayo nnyo nti mbiringirize kati so wekiba nti wavuddeyo abantu nga baabo kuba yesterday bankubidde essimu ne baŋŋamba alina eddwaliro lyalimu yagenze kuzaala biki nze ng'omuntu oba maneja we neŋŋamba kankwatekuba nkoleki ŋŋende ndabe kiki ekiba ekiriwo so bwe kityo bwe kiri kati ekitegeeza ebintu bino ebyabaami bano toyina kyokimanyiiko toyina soka otunyonyole kuba omu bamuyita Kenayini omulala bamuyita James omulala bamuyita MC kati abantu abo MC wa Bivulu abantu abo boyogeddeko MC Kamagu mumanyi ate era we tuba tugenze mudongo tutambula naye promota Kenayini ye promota we yenyini akola ki amutambuza bwe tuba tufunyeyo show era mukwasa promota Kenayini nze bisobola biringiriza ebyabwe nti mbeerawo okole ki kuba okwagala kubaawo yayinza okuba oba bayagala simanyi kwaba basatu kati nange sinza salamu nti oba omwana woono oba waani kati bo balina okwesotinga bwe kiba nti balinamuko kasente omwana tabakayanya buli omu ava inaga nti omwana we nti omwana wange omwana waani kati bakwate sente bagende ku DNA omwana bamujeko omusaayi balabe kiki kyebazaako kyekyo kati omuyimbi wo gwe kiki oyagala omugamba ku nsonga nze omuyimbi nze kuba okuzaala omuntu alina okubeera maama so amugana kuzaala kuba buli omu abana omusaayi abayimbi bagamba tebalina misaayi naye nabo balina omusaayi kati ye kyabakola bwekiba nti bonabona yabasisinkana oba yabeerako oko nabo ye kyalina okukola bagambe bafune sente bagende ku musaayi ku DNA babajeko omusaayi balabe kiki omutuufu kuba naye yayinza okuba nga tadde omwana omutuufu naye tamumanyi kati mu mbeera eyo abakulu bano b'omanyi omuli Kenayini ewamu ne MC ow'Ebivulu kiki oyinza obbagamba ku nsonga z'omukyalo ono kuba muyimbi wo gw'amanegi nga buli kimu era gwamanyi omuyimbi wo ensonga za music ne career y'engeri gyetambulamu ate bano kiraga nti mubadde mu partnership ya business ey'omuziki n'ebigenderako kati kivuddeyo oba bo bavuddeyo nga balaga nti omuyimbi ono ate bo basukka ne ku mirimu ne baba nga bamukwasaganya kiki oyagala obbagamba kati nze abantu abo abasatu kubanze omu businessman bano babiri be mbadde mukola nabo kati nze owa businessman ye simanyi nawaja bamuyita James kati nze James simanyi obakola biki yesige namunonooza manyi kati abawala bebesalira ki kye baagala okola kati so bano bo nja bayita bekuba ebikonde bebamanyi kuba already nze nina obukuumi nja kufuna obukuumi mbayite baje tubyogereko bambuulire kiki ekituufu kyekiriwa bwe kinakisobose tuyite n'oyo eyeyita James oba musuubuzi simanyi waawa James naye ajje batuule tubatuuze batubuulire kiki ekituufu ekikola ki ekiriwo omuwala wanabavuddeyo mu ddwaliro tukwate ekkubo tugende gyali ayogere ekituufu kuba bwe kitabo ekyo nze simanyi okuyimba kwe simanyi awo future nze ndaba kariya ye abagise kuba bw'ofuna abasajja basatu noba nga tomanyi kituufu tata omwana yaani so which means ye kale muli ayinza okuba tata omwana amumanyi naye nga tasobola kukola ki omanyi baagala nnyo sente bayimbi oba abakazi kati mukyabayimbi tuvuddeyo abawala bonna abali eyo ekintu kye bagoberera sente yafa kimu nti Kenayini alina sente oba James alina sente oba MC Kamagu nagamba kati kandusibe kwono yayinza okundabirira oba oli awo bonabona ayinza obbazanyawo akazanyo naba ngaakola ki ate ekyo kiba kigenda muviiramu obuzibu kijja muviiramu obuzibu kariya ye agitte music we bagambe nti awo n'omuyimbi ekitegeera kati biba biswazaani biba biswaza manager byamani olina obubaka bwewandiikadde okulekera abalabi bonna wamu n'abantu baabo bonna abantu abo kyemanyi kyekyoka okujja bo besootinge bwe bamala okwesotinga balabe kiki kye bakola naye bwe basisinkana bayinza ogatta amagezi ne bagamba katukole ki tuzeewo kino nakino nakino tukole kino nakino nakino oba beesoonamu sente bonna bagende ku musaayi mu bulungi so si byakulwana nti oba ki nti omwana ye abasajja abamu ffe tufiira ku baana naye okuzaala si kwangu ono ye manager w'omuyimbi omuyimbi waffe gwe tugenda okulaba kati mu ddwaliro wenjogerera tugendako mu ddwaliro tuwulire view y'omuyimbi
Tumunyanyalamu ne ku nsonga zino kuba naye alabika yazitegeddeko ayongere nayo okutunnyonnyola ekituufu ekiriwo n'ensonga zinaba zigenze mu maaso bagenze okukebera omusaayi na biki byonna tugenda fuba okulaba nga tubikutuusako so n'ensonga eyo abalabi baffe abalungi temuvaawo katweyongere okubaweereza. Musibi mutya baganda baffe abatulaba wano ku HG TV amanyi original Benja nga bulijjo olunaku lwaleero tusazeewo tujjeko ku ddwaliro tumanye omuyimbi waffe Shida V ali kuki twogereko n'abasawo batubuulire embeera yo eri etya abakulu balina gwe baalabyeko ku ddwaliro ekintu kiri kitya ku sayidi eno ey'eddwaliro n'ey'omuyimbi Shida V. Right now wenjogerera tulina omu ku basawo abakola ku ddwaliro omuyimbi gyali katubuulire tuliwa ekyalo bakiyita batya eddwaliro baliyita batya ayongera n'okutunyonnyola embeera omuyimbi gye yayiseemu nga adeliveringa omwana ono. Omukulu osibye otya ssebo? Ndi bulungi ssebo abalabi mwena abatulaba webale kumpa kakisa amanya bampita tulina Masco Ambrose ndi musawo wano ku George Well Doctors Hospital nkola nga administrator. Omukyala omuyimbi namureceiving naku 17 z'ogwomwenda yajja nga ali lubuto nga yagala kuzaala then okuzaala bwe namwadimitinga ku wodi dokita namukolako naye then okuzaala teyazaala bulungi lwansonga mu luzungu tulina kye bayita slow dilatation so yali alina contraction naye nga cervix tedilating nga tewanvu omwana ayitewo ekyo kyatuwaliriza okumwanguya ne tukola kye bayita emergency cesarean section ne tumulongoosa omwana ne tumulongoosa n'avaayo bulungi era ndowooza zagenda kuwera nga ssaawa 3 kubanga yajjanga ssaawa 9 zagenda okuwera ssaawa 3 twali tuvudde mu theatre omwana ali bulungi n'omukyala naye ali bulungi tebalina buzibu at the moment they are under good care management. We are trying to do our best to make sure we have them discharged when there is no complaint. Okusinziira embeera nga bweri waliyo abakulu betwawulira oba abakulu betwogeddeko nabo emabegako awo bagamba basajja basatu abenjawulo bo bagamba nti omwana ono mwana waabwe buli musajja avaayo agamba omwana wange kati twagala otunnyonnyolemu ku mbeera eno bw'olina gwe walabye kuba n'abasajja olinako omu gwe walabye ku bonna abayazze mu ddwaliro kuliko omukulu gwe bayita MC Kamagu mwabaawo n'omukulu gwe bayita promoter K9 so kutunnyonnyole ku nsonga eyo. Ekyo mbadde nakiwuliddeko naye babadde tebanantuukirira bongabo nze mbadde nkiraba as it is still like a personal issue naye obuwabuzi bwenyinza okubawa bwabanga kwekakasa basobola okugenda ku DNA test era nze mbadde mbalindiridde kati kumbuuziza kankyogere obuwabuzi bwembawa kebanantuukirira bw'obwo n'obwengenda obbagamba basooke bagendeko ku DNA test. DNA test ya mitwalo 3 basobola okugenda MBN laboratories oba Lancets wona naye nze mba advising bagende mu MBN yeri cheap ate ye one results nga ziri genuine then ekyo kijja banyonyola omwana wani oba wani kubanga tuyinza obutamulabisa maaso kati naye when DNA test is done the earlier the better. Omukulu omwewuliddeko omusawo ku ddwaliro wano wetuli katwagala tugende ate twogereko n'omukyala omusawo agenda tutwala omukyala atunnyonnyole naye embeera gy'alimu n'ebintu bino mboozi weetuuse n'okubanga abakulu bavaayo ate babenga beesiba ku muyimbi ono oba tomanya kiyinza obba ekituufu nga kuliko omu munnange taata w'omwana tuvaawo katuyongere okulaga bukimu engeri kitambulamu. Olunaku lwa leero tuli mu ddwaliro tutuuse mu ddwaliro wano ewali omukyala gwe twabagambyeko omuyimbi waffe gwe bayita Shida V. Olunaku lwa leero tuzze mu ddwaliro tumulabe twagala okumanya ensonga zino ze tuwulidde okuva eri abakulu bano abasatu muzze mulaba emabegako awo tuzze nga tubalaga nti abasajja bano basatu bakayanira omwana omu omukyala ono muyimbi y'omu ku bayimbi abapya abali uprising abalina kumanya oba abazze betuze tulabanga bavaayo koze mabegako awo bwetunulira omukyalo ono Shida V alina oluyimba lwe yakola baluyita osobola. Omukyalo ono yayimba oluyimba luno writer oba songwriter yawandiika oluyimba
n'aba ng'ate aluguza omuyimbi amanyikiddwa ow'erinnya gwe tumanyi nga Shiba. Oluyimba lwe bayita Osobola, omukyalo ono yaluyimba, yasooka odduyimba, at the same time writer n'akola ebyekyayi n'akola ki, n'aluguza Shiba. So ye mukyala y'omu olunaku lwa leero gwe tuzze olaba Shida V atubuulire, atunnyonnyole ku nsonga zino, mbutuufu ki ekiriwo, ki ekyatuukawo, abasajja bano bamwesibako oba abamanyi. Twagala ayongere okutunnyonnyola ku nsonga zino, kozi tekiba kirungi muntu kuvaayo ate ne yeesiba ku mwana wo ng'amazima gali nti kisiwuwe oba kitegeera. N'olw'ensonga eyo Shida V atunnyonnyole ku basajja bano lwaki bavuddeyo okwesiba ku muyimbi w'eggwanga Shida V n'omwana we. Kasooka tumubuuzeeko ate yatunnyonnyole buli kimu engeri gye kirimu, ne mbeera ki omwana mwali, naye mbeera ki mwali, kozi olunaku lwali tumusanze mu ddwaliro, omukyala yakazaala tebannamusiibula. Atumubuuzeeko wano atubulire ekintu kiri kitya. Osibye otya eyo Shida V? Sibye bulungi sebo, sibye otya? Nze ndi bulungi ate nga Katonda alagadde tukozesa omukisa guno gwe nnyini soke tukukulise omwana oyo kulika baby. Nkale sebo, omwana namuwonye ali fine. Okay, so kutubulire baby kigo wazadde? Baby girl Kasukali. Akati njagala atoso okonyonyere ku bannayuganda abakulaba wano right now ku HGTV, mbeera kimuli byokuzaala byabadde bitya generally? Embeera gye ndi musimbi kubanga okuzaala liba ssanyu. Buli mukyala yenna akola ki aliyitamu liba ssanyu, nja kuba bulungi. Ate nga wakamala tuzaalira ka bouncing baby girl, so okonyonyere ku bannayuganda omwana akiri kitya, engeri gye tuwulidde nti ate alimu enkaayana ate biki, soko otubulire mwamufunidde ku linnya baby ye? Baby actually sinaba muwalinnya nakamuzaala tetunaanasiibulwa mu ddwaliro, erinnya jja difunira waka nga ndikiriya bulungi. Yesebo. Okay. Shida twagala osooka onyonyoleko oba otangazeeko bannayuganda katono kwemabega kaawo ku mbeera eyaliwo, koza tulaba right now ayinza obba tamanyi kyaliwo mabega oba ali ku mpewo ssaawa eno, guyinza obba gwe mulundi gwe ogusoose okulaba. Njagala otunnyonnyole ku luyimba luno Osobola, kyali kitya, ani yaluwandiika, era kyajja kitya okuba nti tuwulira nti omuyimbi Shiba yatwala oluyimba lwolwo? Oluyimba nalufuna okuva writer bamuyita Tamugi yeyalunguza, nenduyimba bulungi, nendufulumya, endowulira nti ate n'omulala yakoze eki yaluyimbye. Kati nze kyandaga nti writer yali wakati waffe. Sijja kwogera bingi nnyo ku luyimba olwo kubanga embeera gye nnimu ninayo Kasukali wano n'akakazaala tukyali wano mu ddwaliro. Yesebo. Abaami bano betuwulira omwandiba oba kiyinzika okubanga mulimu omu ku taata w'abaana, tetumanyi ffe wabula tuzze tumanye amazima okuva ku sayidi yo, kuba gwe nannyini baby era gwamanya ani mutuufu ani taata wa mwana, gwayinza okuba nga omanyi kuba omwana yenna okuzaalibwa, omwana yenna ali eyo, era kiba nti abakyala abazadde oba bazadde baffe abakyala be bamanya nti mwami gundi oyo yandiba taata w'omwana. N'olw'ensonga eyo twadde twagala atobulira abatulaba ku mbeera eno. Abakulu bano mulimu MC Kamagu, embeeramu mukulu James, at the same time natulinawo promoter era w'abayimbi gwe bayita K9. Tunnyonnyole ku kintu kino, abasajja bano olina kyobamanyiiko? Akamanyi yogedde amannya 3. Kijja kyokubanga nti abasajja bonna nga bakuyinamu omwana omu. Ekyo taffe kituze wano okumanya amazima, kubanga bw'otunuulira embeera eyo nti tulina promoter K9 ne tubaawo ne MC Kamagu, oli mukyala muyimbi, ate abakulu abo bonna bali mu entertainment industry. Kati chances ez'okubanga mukwatagana n'okubanga mukolagana ziba high mu mbeera nti mwenna muli mu bidongo oba muli mu muziki. Kati twagalira okumanyira awo kiri kitya abakulu abo, ensonga lwaki tuzze otunnyonnyole? Kakati ensonga eriwo nze agaba omwana. Kituufu ekyo. James bw'aba yavuddeyo, promoter K9 n'avaayo, MC Kamagu n'avaayo, bonna baagala omwana. Ekintu kyangu nnyo, nze ndi maama nze agaba omwana, sobola omuwa James oba MC Kamagu oba bonna neŋŋaana obbawa omwana lwansonga nze maama. Kye tugenda okukola
bomba maanyi nali mbalabyeko kubanga embeera gye tutambuliramu tuba n'emikwano ba MC promoter ba presenter tuba nabo kintu kyangu nnyo buli awulira nti ayagala omwana bebi waali tugende mu ddwaliro bamuggyeko omusaayi ku DNA bamukebere kwaga sigenda gaba mwana nti oba wa James oba wa MC Kamago oba wa promoter K9 tekisoboka nawe okiraba mbamanyi naye sijja kwogera bingi kugenda nnyo deep mweyo ensonga wabakulu abo twabaddeko nabo mu interviews ezimu era mu ngeri gye twayogeddemu nabo bo beesunga baagala kujja kutwala mwana waabwe buli omu ali yawanda muliro soko tunyonyola ekintu ekyo nti abakulu abo singa babazze wano mu ddwaliro embeera oyinza gihandolinga otya nga bonna basatu bali wano nakye njagala okwebuzamu katono ku bonna ani gwe nakubidde essimu nti njagala bbiru ya ddwaliro nti oba kino oba nemereddwa anti bo bagamba mu bigambo byabwe mwana wange buli omu agamba omwana wange beesonga kujja kutwala mwana waabwe kintu kyangu nnyo nkyali mu ddwaliro buli omu asobola okujja n'antwala mu ddwaliro lyayagala omwana ne bamuggyako omusaayi ne bafuna results ne tumanya taata w'omwana omutuufu si kye mwagala okumanya nze sijja bagamba taata w'omwana mutuufu naye nga abakulu abo bonna kuliko eyali akwasaganyiza obadde ki kati oyagala kuŋŋamba twagala kumanya mazima oyagala kuŋŋamba MC Kamago oba promoter K9 tubuuza bubuuza nanti gwe mama waaye bonna natambulanga nabo bakyali bange obaka ki bw'oyinza okubalekera abakulu eyo abakulu abo abakulaba abaclaiminga nti omwana waabwe nze obubaka bwe mbalekera abakyala mwenna abali eyo kubanga kati saawa zino ndi muyimbi ate nga ndi mukyala ndi maama nazadde nti ebiseera ebisinga omuntu waaba azze n'agamba nti munnaaye twabaako ffenna nga mukyala ng'akyekakasa tomusuuliriranga singa eno embeera teriiwo singa omu ku abo yakkiriza singa eno embeera tekoze eki teriiwo kitegeeza nti abakulu bano bataata b'abaana omuli James promoter K9 ewamu ne mukulu MC Kamago ku bonna tekuli yakkiriza basooka ne beegaana olubuto luno sikugambye nti bonna be baliwo abo njagala ensonga ojanjulira bannayuganda oba oyongere ogibanyonyola mukulu kinaani ayeegaana omwana wo ekiriwo kyengenda okutangazaamu nti omukazi bw'aba avudde n'agamba nti gundi ndi lubutolo kintu ekyo kinene tolina kizanyiramu singa ku olwo gwe nagamba oba be nagamba baavaayo sandirabise wano kakitegeeza teyafaayo ate essaawa zinayagala mwana ajja amutwale ku musayinze wendi njamuwa support yesebo bubaka ki bwolekera bannayuganda musically ekintu ng'omuyimbi musically wawubalaza ng'ovudde mu kuzaala mu bwannakawere olinayo ng'omulreddes wali wakola videos wakola ng'ogenda kulirizinga oba soko tunyonyolemu musically ng'omuyimbi bannayuganda bakumanyidde w'oyimiridde ne management yonna buli kimu enyimba sijja bamenyera nyimba zenina nti oba luno oba luli ninayo ennyimba ntonotono zengenda okwogerako olusooka baluyita osobola oluddako baluyita tompakanya naye ate ninayo tyuni empya eri mu studio ndi mugifumba newankubadde ndi nakawere yesebo omwewuliriddeko omuyimbi bamuyita Shidavi ye muyimbi gwe tuli naye olunaku lwaleero ensonga ze muzze muziraba era saawa eno tumuwulidde ebigambo ebivudde mu kamwa ke tetwagala tumuwande nnyo ebigambo kuva mu kamwa ebisinga byonna mubiwulidde era tugenda kukola follow up olunaku lwe bagenda abakulu bano singa babakkirizganyiza naye ne bagamba nti bagenda ku musaayi tubakebeze omwana era tujja manya mazima bagana bagavuddeyo tujja kwongera okugabawa tugabatuuseeko tumanye omuyimbi wammwe oba omuyimbi waffe bwatuuse n'omwana embeera gy'alimu n'abakulu bano nabo babeere nga bakakkanya emyoyo oba emitima
okumanya nti omwana mazima wa mukulu gundi oba wa mukulu gundi. N'olwensonga eyo tovaawo katweyongere okulaga bukimwenge kitambula. Tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sisitira nyiganyiga. Abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo. ne original Benja tobasubwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.